Eggombola mukaaga okuva mu ssaza lya Beene Kkooki, abantu okuva mu ggombola 7 e Ssese kw'ossa n'essaza ly'e New York bakedde kukiika mbuga mu nteekateeka ya luwalo lwaffe, era bano bakiise n'oluwalo olusoba mu bukadde 32. Era tukwebaza olw'emikisa gyonna gy'otugirira. Bw'abadde abatikkula oluwalo, Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika akubiriza abakulembeze mu ggombola za Kabaka okufangayo okutuusa amawulire n'ebigenda mu maaso embuga mu bantu, kiyambeko okukendeeza amawulire amakyamu agabungeesebwa abeenoonyeza ebyabwe. Era kiridde mu ssemateeka ng'abakulembeze okuba tukolerera obumu, emirembe n'okwegatta, era ne Ssaabasajja ekyo kyatulambika ng'abakulembeze ng'abo okulaga tugatta abantu baffe batambulira wamu. Mu ngeri y'emu akubiriza abazadde mu kiseera kino ng'amasomero tegannaggulwawo okukuumira amaaso ku baana baabwe baleme okuva ku mulamwa. Tuzeemu abantu baffe amaanyi okusobola okwekulaakulanya babeere bulungi era basomese abaana. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki afalaasidde abaami ba Kabaka okuweereza n'obuvumu era beewala ebisoomooza okubajja ku mulamwa. Nkiriza mbeebaze n'okulondwa obulungi. Gimanyi bulungi Kabuuso yakuweerezanga ku leediyo y'obujjajja CBS n'avaawo n'akuweereza ku lukiiko lw'abavubuka ba Buganda olwa Buganda Youth Council. Abakulembererako Ssaabasajja amasaza ge bagamba nti si baakuttira ku liiso muntu yenna agezaako okutabangula emirimu gy'abeene era baweze okuweereza Kabaka awatali kumutiiririra. Tetugenda kukkiriza muntu abuzabuza abantu ba Kabaka ate waliwo ekitali kituufu. Era ssebo obeera mugumu betugenda mu maaso n'okukola ebintu ebyo bye bitugamba okukola. Obubbi bw'ettaka bulinnye kubanga buli omu yeegomba ettaka lyawa Yesusi alimeko ekinazi. Abaami b'eggombolola baloopye embuga okusoomooza kwe basiŋŋana mu bitundu byabwe kyokka ne bawera okusigala nga banywevu nga baweereza. Okulaba nti naffe tukuyambako okulaba nti Buganda etuuka ku ntikko gy'okola ki gy'oyagala era tetugenda kutiiririra Ssaabasajja mu buweereza bwaffe. Abantu ba Ssaabasajja bawerekeddwako abakulembeze mu gavumenti eya wakati era bano mu kwogera kwabwe bategeezezza nti nga baweereza ensonga z'Obwakabaka za kuteekebwa ku mwanjo wabula baliko bye basabye gavumenti y'abeene okubakwasizaako ebitundu byabwe okukulaakulana. Abaweereza baffe ab'amagombolola agali mu bizinga ageesudde balina obusobozi obuyambako Obwakabaka bwa Buganda mu mobilization mu bintu bingi. Naye tebabeera facilitated, si gavumenti y'Emmengo yenaakikola. Naye yo gavumenti gye tusonderanga emisolo egya buli kiseera byo bwe beebagamba n'Emmengo ebaga nti mu bizinga byaffe bakolayo kyeyo kye batuyamba ekyenkizo ekyenjawulo mutuyambeko mugitubangire si bye biri ebyaffe ebyedda naye n'olwaleero ffe tuli azaamaanyizibwa obujjanjabi bwa munyoto ebyenjigiriza byakwetakkula na kwenoonya yo gavumenti etudduukirira ki. Naye nze nkakasa nga munnakooki nti bwe tutuula awamu nga tukulembeddwa mukadde waffe ne woofiisi yo tusobola okukola enteekateeka edda obulungi mu Kkooki emirimu gya Ssaabasajja ne gitandika okutambulira ddala kinnawadda. Abantu baffe abali e Kalangala baafunanga akasente nga bakalirira ebyennyanja naddala abakyala abatalina baami baabwe kuba abaami baabasiba abalala bagwa mu nnyanja naye babadde nga bawerera abaana baabwe nga bakalirira byennyanja naye ekyo tekikyasoboka. Ku mukolo gwe gumu abasese bakiise embuga n'amakula ga bukadde 3 era gatikkuddwa Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Omukungu Moses Luutu. Ono abeebazizza olw'okufangayo okutuukiriza ennono yaabwe kubanga bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe. Omulimu guno gukolebwa mmwe ffe tulungamya bulungamya era njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna abakola omulimu guno ogw'okulaba nti embiri za Ssaabasajja Kabaka zibaamu ebikozesebwa. Webale nnyo Doreen.